Hello, everyone. Good afternoon, good morning, good evening. Yeah, well done. Nze Nalongo Nalubaale nze ndiwo okubatuusaako puroguramu ya leero ey'akanyomero kaffe. Buulirako ku maama, buulira ku bamaama basale ku magezi tulabe. Ono ye agamba nti bannange gyebaleko bamaama. Kituufu maama nze ndi mubbi naye mu kubeera omubbi neesanga nga nina olumanyo kwegamba mmanya awali ssente ne bw'ozitereka wa era nzijja ne mmanya nti kati awo we nina okuziggya. Naye maama obuzibu bwe nnina nti nnina ne nfuna okutyamuko ne ŋŋamba bwe luli kyenkya nga sikyalina lumanyo luno ŋŋenda kukola ntya kubanga lumbeezezzaawo mu butuufu nduweereddemu abaana nzimbyemu ennyumba na buli kye nkola nkikoze mu lumanyo olwo naye nsaba kunnyamba kubanga saagala maanyi ago ganveeko. Waawo, obubbi si kintu kirungi naye munnaaye nga bw'ogamba nti weebuuzizza oyagala kumanya era ffe tetujjagaana kukubuulira. Kale kiri eri abo abateekeddwa okuba nga bakwasisa amateeka okulaba nga bakunoonya ne bakufuna naye ffe tujja kukuwa amagezi kubanga g'otusabye. Obubbi toyinza kiriraayingako era tukukuutira nti ng'ofunye ssente ezo bambi tetenkanya ofuneyo omulimu gw'okola obeere nga ogw'obubbi oguvaamu kubanga gugenda gukula mpola 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 okkakkana nga tokyasobola kugweggyako. Naye mu mbeera eno bw'ogamba nti weeraliikirira okuba nti bujja kukyenkya ng'olumanyo olwo tokyaluyina nti era lwali lukwekweseeko okumala emyaka ebiri obwavu ne bukuluma. Era wali oli awo olumanyo ne lukomawo. Naye munnange beera mwegendereza kubanga bwe banaakunywa ojja kuba owedde. Naye nga mu mbeera eno ng'omuntu ofunye ekitone nga kino osobola okufunayo ensawo ya nsombabyuma. Nsombabyuma kika kya mmese esomba ebyuma ebya ddala nno. Esomba fooko, obwambe, bisumuluzo kwegamba gwe kiteeka awo nga kya kyuma ekisomba. Emmese eno egejjera ddala kumpi kwagala kwenkana musu naye kale tetuuka nnyo musu naye ng'egejja. Ensawo y'ensombabyuma gye ziri bazitunda bw'ogenda kati nga mu butale eyo zibaayo munnange zibaayo. Buli kibirige tukutumiddeko nnyo ekibuya awo mu katale otuweerezza munnange weebale. Ebintu eby'enjawulo obisangawo awo ndeku, mafumu gwe kyogereko nti kino kye njagala ew'omukulu oyo Ben kibaawo osobola okukifuna. Kale nno ensawo eno ey'ensombabyuma bw'oba ogifunye ogimuwongerera oyo mukama wo n'oba ng'olwo buli lw'ofuna ku ssente naye omuteeramu mu nsawo eyo. Kale ekyo ng'okituuseeko ojja kuba ovaamu threat eri ey'okulowooza nti ayinza okulekeraawo. Ani? Oyagala mwogere? Si buvunaanyizibwa bwange okwogerera empewo ez'enjawulo naddala nga zikola emirimu gyazo egy'enjawulo naye nze ndi mukakafu nti bw'oliba omubuuzizza n'omukolerayo omukolo n'omugulirayo ku twenge atera okuwoomerwa kawalagi ako. Iwo kati bwe njogedde walagi mwenna mulina gwe mulowoozezza naye bambi si yeye. Oyo si yeye, oyo tebamuwongerera nsombabyuma, oyo bamuwongerera kikapu. Kaakati ono owa nsombabyuma ye mulala era ye bw'oba ng'oyita naye ajja kukumanyisa awali ssente ogwo omulimu agukolera ddala n'akumanyisa awali ssente. Kale nno kansuubire nti tukuyambye munnange so si kukuumira mu bubbi wazira kukuuma n'olumanyo lwo era n'okukutegeeza nti ensonga nkulu nnyo okulabika nga omuze ogwo omukakkanya omukulu oyo n'omutegeeza nti muteekeddwa okuva mu bubbi ate ne mutandika okukola. Omuntu akola n'agabana ku ntuuyo ze. Kituufu n'omubbi naye akola naye atwala biwedde, atwala bya banne
naye wano okola n'osasulwa era n'oyo akusasudde nga mumativu nti ddala olina ky'okoze naaba ng'asigala musanyufu naawe n'ogenda ng'omusanyufu sooka ate wano bw'oba obbye bubbi bw'obbye asigala akuba miranga kubanga oba tomulese mu mbeera nnungi. Kale mbagaliza okubeera obulungi akuume atakuumira mpeera weewaawo.